egenda kukiikirirwamu n'olukagolo ekyo naye mujja bonna mulweke.
East African. Thank you very much. Together God is elect. It is God who justifies, who is to condemn. Is it Christ Jesus who died? Yes. Who was raised from the dead? Who is at the right hand of God? Who indeed intercedes for us? The word of the Lord. Olw'empisa ennungi ezo z'omulezeddemu. Mukama kkiriza tutambule naawe, totulekerera mu lugendo luno lwetwolekedde. Mukama otuwa amaanyi tusobole okuluvuunuka. Mukama obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulwa, naye abakusinza ggwe tebaabulwa ekintu kyonna. Mukama tukusaba ebitono naye nga tusuubira bingi okuva gy'oli mu Kristo Yesu Mukama waffe mwesabidde. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك ممن تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أي الله ويسيتينجي الله tukwebaza kulwa kabaka wa Buganda Allah obwateekateeka omukulembeze omutuufu ateekeddwa era okukulembera abantu aba Buganda ne Uganda eyawamu Allah. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukwebaza kulw'obulamu bw'amayirida obulungi bw'okuumye Allah subhanahu wa ta'ala.
kusooka tukwebaza Allah tukuuma n'otutuusa ku mukolo guno Allah subhanahu wa ta'ala. Nga wagenda okukawalwa amazzi g'osobola mubuuze nno bulungi mubuuze ya bulijjo. Naye ayimiridde ow'ekitiibwa n'awuubira ku bannabuddu. New day, new way, new day. Ra, cha, Budu. Kati aba batabuse bagenda kukola ekitakolwangako. Basaba ne bannyabo abantu baffe mwenna abakuŋŋaanye wano ku lunaku olukulu olw'ekitiibwa, twagala okubeebaza ffe ng'ab'ebuddu ffe tuzaala ensonga eno. Y'ensonga lwaki tuzze mu bungi, abalala mutuyambako buyambi, naye mwebale abatuyambyeko, mwebalire ddala okuba nti bwe twasiigayo omwana waffe wa buddu nammwe mwakkiriza mumulera bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Empuuga oye, empuuga oye, Mayirida oye, DA, new day, new way. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannabuddu temumenya site. Twajja tusembeza abantu ab'enjawulo era ng'enkyukakyuka ziva mu Luweero. N'olw'ensonga eyo, Luweero egenda kukulemberamu enkyukakyuka ezireeta mukadde waffe Mukulu Mathias Mpuuga ku bukulembeze bw'eggwanga. Engalo ez'amaanyi. Twagala omukulembeze nga mpunzika nga bannaluweero alimu ensa, omukulembeze omuteeketeeke, omukulembeze aweesa ekitiibwa. Tuzze tutembeeta abantu bangi, Ssaalongo gwe mulaba wano, tuyise mu nsanke z'omusaayi, tubuuse emirambo, naye nga abakulembeze bonna bonna be tuleeta tebaliimu nsa. Twagala omukulembeze atavaako nga ye Mukulu Mathias Mpuuga. Mukama abawe nnyo omukisa. Waliwo handbrake ate bweremera ne tuteekayo ekijinji. Njagala okubategeeza nti Uganda yaffe yaggyibwamu ebisanja ebibiri kyekiziyiza ekyebigere, neggyibwamu handbrake kyekyemyaka. Bannyabo ne tulyoka tulekerwa emmotoka ng'eri ku kasozi okugamba kondakita nditeekayo ekijinji keekalulu kokka. Omuntu agenda okuzzaawo ekyo ye w'ekitiibwa Honorable Mpuuga. Basaba ensonga ssemasonga ettaano eza Buganda. Mpuuga Right Honorable aliko akagambo ow'ekitiibwa yagenda okukola ku ekyo. Basabo n'ensonga zonna endala kampe muganda wange olw'obudde Meeya Sebyala ababuuze. Bakulu Sebo Mayirida, Honorable MPs, protocol observed. New day, new way. Sebo mukadde waffe omusambaganyi Mukulu Mathias Mpuuga, ffe nga bannaluweero tuzze okuwera gy'oli nti kagwake keetonye obuwagizi bwonna buli bubwo ssebo. Luweero emanyi akyoli